الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda majufu ga Allah tabaraka wa taala shatuwadde obuwangazi. Oyo Allah tabaraka wa taala atugamba nti khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tastajilun. Omwana Adamu butonde bwe kupakuka. Butonde omwana Adamu khuliqal insanu min ajal, kipaku. Ate nga okupakuka si kirungi. Al-ajala min ash-shaytan, okuduma n'okupakuka enkola ya shaytan. Waliwo enjawulo wakati w'okupakuka n'obwangu. Obwangu kirala n'okupakuka kirala. Kubanga ate bwe twogera ku bwangu olayinza okukoza nti kyekimu n'okupakuka. Obwangu kitegeeza kumala bintu ng'obikoze bulungi mu kadde akatono. Ate okupakuka kitegeeza kumala bintu mu bwangu ng'obyonoonye n'otatereeza. Kati riziki kyekimu ku bintu bye tupakukiramu. Ekyokulabirako, omuntu asobola okubba essimu efaanagana bw'eti n'agibba n'agikozesa emyaka 4 naye nga byenzibe nemukolera emyaka 4. Essimu eyo eba ejja kubanga yali ajja gifuna, yali ajja kulindamu Katonda agifune, naye n'apakuka. Ebintu byonna bye tufuna mu haramu, riziki yonna gye tufuna mu haramu, netubeera nayo eba ejja kubanga ojja gifuna kulindamu Katonda. Oluusi myezi 2 ku 3, oluusi wiiki emu, oluusi nnaku. Kyotamanyi kyolina obuteerabira nti abasalafu abatusooka batugamba nti maadaama al ajalu baqiya kaana rizqu atiya. Ebbanga lyomala nga okyassa riziki yo weeri. Katupapa, maadaama al ajalu baqiya kaana rizqu atiya. Buli woba nga okyalinayo omummonde gw'okulya, ng'olinayo tampeko y'otuzzi otw'okunywa, ajali buli eba nga tennatuuka oba okyalina ekyokulya kyo. Kakkana. Naye ate bwe tugamba okukakkana kitegeeza butakola. Kubanga ate abamu atula butuuzi tayagala kuddamu kukola. Okukola kikubirizibwa. Era eno umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma nkozi. Ye kennyini gwe tusooka okulabirako yakola emirimu egyajjuwa kaali. Yalunda, yagenda mu butale, obutale obw'engendo empanvu yakolayo. Muyingira eddungu ne musiisitira mu ddungu ate mutuuka gye mulaga nga naye mwali. Sallallahu alaihi wasallam. Kati okukola kikubirizibwa. Katulabe leero inshallah bwe tugenda okutambula mu kitabo kino. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث اللي قبله قبل الحديث ده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عن عائشة رضي الله عنها
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث eyo twajogerako wiiki ewedde eriko ebigambo bingi era yakwegendereza nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti Allah yakolimira abayudaaya n'abanaswara kusembeza malaalo gaabwe ku mizikiti, ku masinzo gaabwe. Naffe wetunakikola bwetugenda okuba, naffe wetunakikola tugenda kufuna laana okusembeza abafu baffe ewali emizikiti gyaffe. Allah abanga akusobozeseza n'otutonera ekifo ne bassaako masijidi, abaana bo bagambirewo lwangu, temwezanga ne munziika wa, temuziikangawo omuntu yenna, bakuzeeyo eka mu mimwanyi, empeera zo zijja kujja. Hadithi twaginyonyola bulungi wiiki ewedde alhamdulillah. Yagadde kuddamu kukaatiriza kasonga ako. Emizikiti gyonna egyedda kuliko entaana, emizikiti gyonna egiriko entaana, emizikiti gyaffe egiriko entaana kati ekyokukola kiri kimu, tumaze okubisoma bino tunazijjawo. Bajjajja baffe abawaayo emizikiti bo banyumirwa nnyo baziikaawo aliraana omuzikiti gwe, kwe kumanya kwe baalina ebiseera ebyo. Era bo tebalina misango kubanga irimu eyaliwo yali ekomaawo. Naye kati ffe tugaziye, tuteese miitingi, jjajja tumusimewaawo ave ku masijidi, oba tumutwale mu ttaka ly'omukyalo eri gye tuva, oba mulimbo. Laana Allahu lyahuda wannasara, Allah yagoba mu kusaasira kwa bayudaaya n'abanaswara. Bazza gwaki? Ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Entaana z'abantu baabwe bannaddiini bwe bassa amasinzizo. Naffe bwe tunakikola ekikolimwe kijja tukwata. Naam. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Naye ate wadde ebyo byonna weebiri, twalaba nti obusiraamu bukubiriza nnyo okuwa entaana ekitiibwa. Obusiraamu bwawa omwana Adamu ekitiibwa hayyan wa mayitan, oba mulamu oba yafa. N'oba yafa dda ng'entaana nkadde togiryaza amaanya, wadde entaana nkadde bwe obusiraamu bumutwala ng'omulamu togituulako wadde tomanyi nnyiniyo, hatta ne waba nga asiwa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi baga nti abo baazikawo omuntu, maximum respect, eteekeddwa giwa ekitiibwa. Wadde tugambye nti eziri ku mizikiti zirina okuvaawo era ziviirawo mu mateeka ga busira. Sigenda kuseeteezaawo ne musawo parking, bali ne basigala wansi. Twabanyumiza kuba n'akaboozi ak'omu ku bayizi baffe wano wennyini mu ddalasa Nakasero. Allah amuggulirawo, afuna ssente, aguleza ennyumba eziwedde, agamba tiribona ago, ng'ayingira omwo ne famire. Olwayingiramu bonna ne balwala, abaana, omukyala naye. Naye ng'abaana be bagendako bawa jjajja ba anko nga tebalwala. Naye bwe bakomawo wansi, naye mbulumu abaali awo ne wajja omutaka baba babira dda ku kyalo edda, namugamba nti mu nnyumba yo mulimu entaana 2. Abaatunda awo omwami bwe yagulawo n'abagamba mugyewo entaana zammwe, n'abawa ne ssente ne bazirya. Nadda nga zikyaliwo n'abayita n'abawa ssente endala, ne bakkiriza nti kati tugenda zijjawo tujja zisangawo, nazo ne bazirya. Ye n'atuma abazimbi, bo bwe baatuuka baseeteeza buseeteeza nga batuuzaako kizimbe. Bamala okituuzaako linaatunda. N'amubuuza omanyi we ziri? Nti ne bayingira mu nnyumba nga ziri mu bedroom yaabwe mwennyini. Bitundu wano ne wano we zaabeeranga
kusinziira ku kikula kya poloti eno. Naye ng'ennyumba gye boogerako matiribona ya talazo, ne wansi wali abafu babiri ne babitemayo ne bajja intanesi. Ekyali kimulese waffe yali abuuza nti ennyumba njitidde njala gitunda. Ne tumugamba nti oba ogenda gitunda gwogenda ogiguza olina omugamba nti ennyumba erimu entaana bbiri njitunda, nti ate egenda kunsala ssente nnyingi kubanga nawe oba ogitegedde toyinza kusasula ezo zonna. Ne tumugamba nti anti ojja kuba okoze obulyaza amaanya ogwoguza, tomugaye mazima. Nalaba nga kigenda kuba kizibu, sente zigenda kufa nnyingi. Tumugamba nti mpozi kyoba okola zikuuleyo entaana bazzeewo fulowa, wamuzeewo bulungi fulowa yenna otunde, ng'asasula ssente gebakuulayo bafu babiri, ng'asula nawe bulijjo mu bedroom. Era kyova olaba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza bw'ozimbanga ennyumba empya tuteekateekawo omukolo gw'okusaba Allah tabaraka wataala atuwe obulungi obuli mu kifo kino ekipya, atukingirize obi obukirimu. Lwaki? Oluusi gy'ozimba ennyumba empya obadde wabawangalirewo abalala abatali bamuffe. Oza ku nsi tuliko feka, ensi eriko ebitonde ebirala ate nga bya mutawaana tusinga, naye Allah ebitugondeza. Edduwa y'okuyingira ennyumba mashurua, ogwo mukolo gwa sharia. Lwakuba ate n'abagezaako gikola ate bakola kirala, ne bakuba bakunkumuka omuziki okutagambika. Kiki? Hajja ayingira maka ge mapya, ekyalo kyonna n'akisaanikira, ate era si yeeyo. N'obanga oli mufuna mpola n'ozimba akayumba kaffe lumwezi, yita imamu babiri basatu babiire ebiberenge bino popcorns n'amazzi mutampeko zaffe. Sabe Allah atuwe obulungi obuli mu kifo kino, atukingirize obi obukirimu. Ku lwaki? Tomanyi baani badde balandira oli awo. Era bw'olabira ebyo ffe twakulira nga tusoma P3 P4 gye baaziikanga abafu waliyo makalina na bikomera, ne tubuuza be twaziikangayo luli nga tukyali bato baalagawa. Gye twaziikanga edda nga tusoma P3 P4 kati makalina, otuukayo olowooza ogenze bweru. Bonna abafu baba babasimulayo oba babatuuzaako bizimbe, ani amanyi. N'ekyokuyiga ekiri wano tekigaana bwe tubanga ettaka lye twazikamu abantu baffe likulaakulanye, twagala tulitunde bateekewo ebirala, tuggyewo abafu, kyekitiibwa kyabwe, tubaggyewo. So si balekawo batuwadde ssente ffe tudduse tubasimuleyo, kubanga obusiraamu bukkiriza enkulaakulana bw'ejja mu kifo limba eveewo, tewali buzibu. Naye bonna tulina obbajjayo, tewali wadde omukono gwe guti ogw'omuntu gusigala waawo. Naye oluvannyuma omwami bwe bamala okutereeza ebyo byonna n'anoonya abaguzi nga tebalabika, nga bwagisulamu ate olwagira n'agifunamu emirembe, naga si kyatunze maka gange, yafuna oluvannyuma emirembe. Ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam togezanga n'obiisaako amaaso, olaba nga asonze bw'ati ku nsonga, giwe nnyo obudde aba n'ensonga lwaki agisonzeeko. Tamulaga songa ku kintu. Omukolo ogw'okuyingira ennyumba empya, hatta abamanyi abamu bagamba n'ezino ez'okupangisa bajjemu omupangisa bayisizaamu kalangi bakoleese. Omupangisa avuddemu omanyi byaddawangala nabyo. Abantu abamu si babanga aba n'ebintu nga bya planeti ndala abeera nabyo. Ezo ennyumba ze tugendamu nga mupangisa oli avuddemu ffe tuddamu. Waakiri kale ngaera bw'omanyi enfuna yaffe entono, gwe kennyini gyesomere kennyini awo. Yaye Allah tusaba otuwe bulungi obuli mu muzigo guno, otukingirize obubi obugulimu. Bigambo bibiri bisatu khalas. Ekindeseza ebigambo bino waliyo abantu abanyooma
entaana ne baziseeteeza n'atuzawo ekizimbe n'asawo parking. Ekyo kiri haram, ekyo kiri haram, tekikirizibwa. Obusiraamu butugaana okubanyooma n'obayisaamu amaaso, ate ne butugaana era obbasukulumya ate babwa ekitiibwa ekingi nekisala layini okutuuka ku leve okubasinza n'obbasaba. Byombi byonna abitukubiriza sallallahu alaihi wasallam. Naam. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الخدود. ضرب. حديث ezeko eraga bugumiikiriza nga bamaze otubikira tufunye amawulire g'okufa, naye esinga genda ku bakyala, esinga genda ku bakyala. Enneeyisa y'omukkiriza ng'afunye amawulire ag'okufiirwa, naddala omuntu akufuddeko wa mukwano, abadde w'amaanyi eri obulamu bwo, eri future yo, abadde omwetaaga nnyo. Wabawo embeera enzito nnyo olwa nti Allah akuggyeko kati ng'omwana wo, omukyala, omwami, abakadde, embeera eyo etera okuzitowamu. Naye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti si wa mu umma eno okutandika okusansabaga, ensawo z'engoye azigyeyo ziri ku ngulu, akuba ebisambi, n'atandika wadaa bidaa wal jahiliya, n'okusoma edduwa ezasomebwanga mu bajahiliya period nga obusiraamu tebunnajja, yo ayita jahiliya kubanga tewaliwo irimu yonna. Amawulire g'okufa bwe gaba gazze, kukulukusa na kugumiikiriza na kusaba Allah tabaaraka wa taala tuwamu ekirungi okusinga okulombojja ebigambo. Da'wa al jahiliya, ebigambo ebyayogerwanga nga obusiraamu tebunnajja nga bafiiriddwa, nakati weebiri. Ngenda kubeerawo ntya? Ngenda kusula ntya mu nnyumba eno? Lwaki nze Allah gwaleetedde kino ekigezo? Lwaki ebigezo bijja mu nnyumba yange yokka? Ezo njogera za kijahiliya. Era wiiki ewedde twalabanga nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti laana Allahu annaiha wal mustamia, Allah yakolimira abakyala abalombojja nga bafiiriddwa n'alombojja ebigambo bakolimire, n'abeerawo nga bawuliriza omukyala oyo ng'alombojja nabo bakolimirwa. Ku lwaki? Omukyala bw'afiirwa oba omuntu yenna bw'afiirwa n'atasirika, aba ajja kuseerera mu njogera, ajja kwogera ebigambo ebinene ebitalina kwogerwa mu kkiriza, ajja kuseerera mu tawhid, ajja kuseerera mu aqiida, ajja kutandika okukweshoninga Allah. Lwaki nze gwoleetera ebigezo ebinene? Lwaki? Ekyo bakibuuza Allah, naye Allah si mwenkanya. Kati ku buno obwana obutono nzijjako omusajja, kati abaana bano ngenda bakuza ntya? Ekyo kyogerwa. Bamugaana okulombojja ebigambo, agenda seerera, tajja kusobola kubyekuuma. Kati nze ngenda kuwangaala ntya mu nsimu? Ojja kuwangaala, Allah taliiwo, ono yabadde akuwangaaza ono. Abuuza ngenda kuwangaala ntya nga sina mukyala ono? Kiba kitegeeza ono omukyala yabadde akuwa obuwangaazi, kati avuddewo nawe togenda naye nga yabukuwa. Abaami ate nno ngoyala okutegeera nti abaami tetuba na magezi. Yenna yagala okutegeera nti abaami amagezi gaabwe matono, ye mwami alina omukyala omu n'amufaako. Bw'abanga alina abakyala basukako omu, babiri, basatu, kibakaleko, naye adde alina omu n'amufaako, otegeerera nti abaami tetuba na magezi bulijjo. Ekisooka asooka n'abasitaaka,
ati bampase ne bwe naawasa bajjaga nti nga yanguye munetanaweza na myezi 2 mu ttaka. Ekyo nasooka akisa ebbali nanga kangira nindako naye bwe kinawanvu ennyo bajja gamba oli omukazi yali amuloga olaba yafa yali awasizza naba nga yeyeebuuza bweyewa ansa bweyeebuuza bweyewa ansa. Ezo ansa ziyinza omukumirawo omwaka mulamba atawasaamu. Bweyeebuuza eno nga yeddamu eri bweyeebuuza yeeri nga yeddamu yeeni. Ng'era otegeera nti omusajja tera magezi mukyala afa. Ologo gye bampitako olumu nga yakwata emuggo ne jambiya bali bala kujjayo ngoyeza mukyala kuhanga ezibeera mu bedroom temuzikwatako agenda kukomawo kati ne bajja bazijjayo nga yeebasiimu okulaba nga teziriyo nakwata omuggo ne jambiya zonna muzizeeyo nja kutema omuntu wa bali balooza asaaka zonna ne bazzayo ne baziwanika. Bagamba nti omukazi yafudde ne tumuziika taliddayo kulinnya wano nti ebyo byonna bifu agenda kukomawo. Naye ng'ayogera ebyo atula mu Darus saali swala 5 yali aziise ne ku banne musajja mukulu saalongola mulamba naye ng'obwongo bwasiriwalidde ddala yayina essuubi ti mukyalo agenda kukola ki ayinza okudda nga engoye ze teziriwo wali yakulabika bubi muziteekeyo. Naye ne tugenda ne tumunyonnyola ne tuzikuulayo zonna kubanga ate nazo baazirabako awo ate nazo zimuleetera birala nga zino zirina okusooka okuvaawo zo ate temukkiza kubeera nnyo yekka. Naye oluvannyuma Allah n'amusaasira n'agenda ng'atandika okukomawo obwongo ne bugenda nga buddamu. Kati embeera y'okufiira si yakusaaka. Abaana abato be balowooza nti okufiira okusaaka naye omuntu yenna 35+ tosobola kuzannyira ku kibaita kufiirwa. Abaana bano abatoototo yalabanga omuzannyo naye omuntu akuze myaka 35 kudda eri yategeera kiki bayita okufiirwa. Naam. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخدود okwekubakuba empi ku bisambi okwo n'akubakuba ku mabiga n'akubakuba empi ku magulu n'akubakuba ku mutwe bw'ati n'agukwata n'agunyiganyiga. Si nkola y'abantu ba nabbi ya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagyogera eringa agiraba mbawarabu beewaabwe nga bw'afuna omusiba gw'okufiirwa yeekubakuba ng'alaga nti musiba munene nnyo eneeyisa si y'abantu ba umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Washaqqa al-juyuba. Okutankuula engoye baba mukyala egomesi ne ziddamu n'ebikoyi ne bidda eri ebitambaala bidda eno oba mwami n'asiba ekkanzu n'atekamu olwayi wakati mu kiwatu n'ajjamu engato n'eyetala olujja lwonna addamu n'adda muli kakano. Naam. Wadaa bida'wa al-jahiliya. Naam, ebigambo byetwogedde ebyogerebwawo ng'ofiiriddwa ezo embeera za kijahiliya. Oli wala ilaha illa Allah manya nti Allah tabaraka wa taala yaleeta era yajjawo ebisigadde gumiikiriza amaziga gajja mpola mpola. N'ekirabo olabanga omubiri gwagala kuleeta maziga togasiba galeke. Omuntu okukaaba kikulu era kirungi nnyo amaziga ne gavaamu kubanga ganaaza omutima ne guwewuka. Tosibanga maziga teweefulanga wa mutawana nti nze ndi mugumu sitonyeza ziga kiyinza okukuleetera okulwalira ate eddala. Ekisingako obulungi amaziga galeke gajje. Kirungi nnyo okukaaba ku maziga ng'ofunye omusiiba ganaaza omutima n'owewuka n'otowolokoka. Omu ku batusooka abalongoofu yafiirwa omwana we n'alemwa n'okujja okusaala salaatul jamaa bali ng'ate yeeyima ate nga yakubiriza abantu okusaala salaatul jamaa n'alemererwa nga azitowa tasobola kuyimirira naye babali awo ku salaatul isha ngazze n'agamba nti amaziga gagenzi ne ganvaamu amangi ennyo
ngenza okumaliriza bwenti nga mpulire nina emirembe. Kumbe bwe yali aterese byali bizitowa, bwe yakaaba nebiwewuka, kubanga obulumi buva ku mutima. Amaziga ganazaako ku mutima, obulumi ne bufuluma. Tobeeranga nnyo omuzira ekisusu nti sitonyeza ziga, ogawulira nga gaagala galeke. Era buli agezaako okugasiba atuliko omulundi ogwo n'alyoka aleekanira ekyalo kyonna, kubanga gabeereri nga gasindika. Buli nga gazze galeke gagende. Kirungi nnyo, gaba galina bigooza munda omuna. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراطان قال مثل جبلين عظيمين وفي بعض الرواية أصغرهما مثل جبل أحد. wano nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga empeera zetufuna mu kuziika ezitagambika mu hadithi eno. Okusaabira kulina empeera ndala n'okuziika kulina empeera ndala, naye mu bimu ku bikwasa ennaku si buli asaalira nti azifuna, era si buli aziika nti azifuna. Waliwo emisoso egy'olina okujjuza. Abasaalira baba bangi, abaziika baba bangi, naye abasinga otambula olugendo n'ova wano n'oseeguka kilometers 250 ugenze kuziika, n'omenyekera bwereere n'ovayo nga tolina wadde empeera n'eki. Olunaku lwonna ne lufa n'empeera tofunye. Man shahida aljanaza, omuntu abeerawo ku mufu, hatta yusalli alayhi, amusaalira, ye salatul janaza, falahu qiraatu. Qiraatu zempeera ezenkanankana olusozi Uhudi. Abaali bagenzeko mu hijja, mu umra, bw'oyingira ekibuga Madiina, buli w'obeera olengera Uhudi ayiseemu bw'ati ekiro kyonna. Buli w'olengera emisana, buli w'obeera Madiina olengera Uhudi ng'ayiseemu. Ate mu njogera ezimu ziga nti ako katono ku mpeera ziri, asgaruhuma Uhud. Empeera zo qiraatu z'empeera ezenkana olusozi olunene, ng'akasozi akatonoko eringa Uhud. Naye ezo empeera zijja zitya? Bwe tutuula mu kifo nga kino nga mayiti weeri awo, tetudda mu mboozi. Emipiira, politics, Russia, Palestine, ettaka ly'Obusiraamu, mayiti eri awo. Buli mayiti w'ogirabangawo, bw'oba tosobola kusirika, nyumya bikwatagana na kufa. Kasita mayiti ebeerawo. Era abasomi b'eddiini babuuza mayiti bagireese oba tebannagireeta? Tebannagireeta, awo emboozi ng'egwa makerenda. Naye kasita etuukawo, sirikako, fumiitiriza, lowooza ku munno embeera gy'agenzeemu, osika akafaananyi enkya g'ogenda okubaawo. Naye abantu baba nga mayiti eri awo, n'anyumya byakuwoowa. N'omubuuza nti muyinza okuba nga mutudde ng'omugole ali awo, n'onyumya ebyokuziika? Tebakugobaawo. Abagole batudda, tuli ku mukolo gwa mbaga y'omukulu anyumiza banne byakukola ki? Byakuziika. Oba musezi yalaga mumuggyeewo oyo. Abamu baga nti tuleeta emboozi ezo kwerabira musiiba guno, tunyumize bano bannannyini mufu baleme kunyolwa nnyo. Eyo Allah emisiiba agireeta tusobole okujjukira embeera eyo, ate gwe ogitwerabiza.
buli wobeera mu kafo konna nga mayiti weeri sirikako, oba tosobola kusirika nyumya bikwatagana nakufa, oba si kyovaawo onodda nga eswala etuuse. Naye okuddawo ne tukuba emboozi negwa amakerenda nemukyusa eno nemukyusa eri, wabawo serekita. Wekimanyi nti omubeera basatu bana nga munyumya, oba kijja kitakuvaako omu nga yaserekitinga. Abadde banywa ku mooka z'empaka wakana nga ate muli kubaseeka bemunyumyako, nobuuza ti tutuse ddimba maseeka, wabawo serekita akyusa ati kati mba mukyali kubaseeka nasala lumu nemugwa bupuleyini, gojja okigenderere nga muli bana bataano nga munyumya, emboozi zikyukira muli bwe ziti. Naye mukukyuka omwo wabawo serekita wammwe yaserekitinga nga tugenze kweno, kati eyo njigaddewo tugenze, naye eba teyimanyi kijja kuzaawo nga tanitagenderedde. Ku mufu tekubeerako serekita, topika ebeera egi. Noyimirira mu ssala y'omufu ng'ogimanyi n'ogisala nga wooli, so si kikwate. Takbiira zigendayo zokka, edduwa ne zeesetingayo automatic, ng'osaala ng'osabira munno ng'omufiiringa nti ne buddala agenze, Allah mututte, nange bugenda kuba bwe buti nga bano bonna basaalira nze, ye nno buddala afunye omukisa ne bamusaalira, nze nyinza obutagufuna nga mayiti yabula. Tetubawuliranga kaabo, mayiti yabula oba gyali oba yafa, naffe teryamanyi, nabo gye bali. Okufuna empeera ez'enkanakana Uhudi, twalaba nti buli owulira nga ibaada nga ntonotono ng'erina empeera nnyingi, baba bategeeza si kyangu kuzifunawo. Buli wowulira nga ibaada yonna nga erabise ng'entono naye ng'empeera nki, aba ategeeza tezijjiikaawo. Kusatya takbiira zibeerezi nnya ng'ofuna empeera ez'enkanakana n'okusinga Uhudi. Takbiira ezo mu ddakiika 2-3 tezijjikawo, kubanga abamu agenda okuba takbiira nga badde ali ku chaati, naye chaati eyo musigaddemu agala kwanguya adde yakyatinge n'omukyala gw'adde akyatinga naye. Ebirowoozo ayingidde essala y'omufu nga biri ku chatingi we bikomye wali. Kankuddire katono. Oluusi nadda aganza muganze kati ayiye obugambo buddako, kati obunamusetinga najja mulayi bw'ali mu swala asalira mufu, naye aveewo ng'afunye empeera ez'enkana Uhudi. Tebakulimba, abasaala baba bangi naye ezo empeera tezifunikaawo. Kati esswala bweggwa, waman shahidaha hatta tudufa falahu qiraataani. Ate singa oddamu n'owerekera mpaka Magombe n'okuzika ne kuggwa, era naye ofunayo olusozi olw'okumeka, olw'okubiri. Ate mu kuziika ebyo tetufunirako ddala. Omuntu anaafuna olusozi mu kuziika, ekisooka tanyumya, naye jjukira mu kuziika osanze obi muwuludde okulabagana, ennaku zino ng'ogezze munyumizaamu, wadde wakabuuza ono n'ono naye wuuno, kati n'akubuuza gundi otwasomanga naye okyamulabako. Okuziika kugenda mu maaso wali, tewali mpeera. Ffenna bwe tugenda emagombe okuziika tukubirizibwa osiriikirira tulowooze munnaffe we tumutadde, we wali olusozi lw'empeera. Abalala babeera ku WhatsApp, batundira ku WhatsApp, alina omwana gwe yalese mu dduuka, mugambe tukoma 88, bwagaana munyigire ku 85, eri bali mu kuteekayo munne, ali mu kutunda, ayagala kuvaawo n'empeera ez'enkanakana Uhudi. Nedda, abamu ffe tugenda okuziika kutya kuswala, haja anaagasi twamuziikiddeko jama kijja labika bubi, oyo bagambye avaayo n'olusozi, empeera nga zaali, kijja kulabika bubi nnyo. Tuswaluke tugende tuziikireko haji. Era abafaanagana ngaabo afuba okulaba nga yita mu maaso ga haji amulabe tiyazze okuziika. Tewali bwetaavu bwa haji oyo kukulaba nti wazze oziika, tewali. Ekikutwala okuziika
werekera ku munno ofumiitirize akafaananyi ako ku lunaku olulwo kuba teruli wala. Hatta abamu agantu agitakulabye kyandabye tukyalinda kiwano nejjama ajja tukwata bakuula eggaali yaabwe ne bavaawo nga n'okuzika tekunnaba. Tumubuuzizaako baasi. Era abamu olutuuka alina kusooka kujja kukubuuzaako okakase nti yazze okukuziikirako. Oba hajja akulabye oba takulabye tekina makulu ekyo, wabula ofunyemu ekifaananyi olowoozezzaako ku lunaku lwo. Bwe tuba tugenza okuziika tetutuula okuggyako ba ashabul a'dhar abalina ebisonyiisa abakadde abalwadde, naye abamu oluusi waliwo emiti gyagwawo giringa enku kubatuula. Abamu waliwo bwe batuuka okuziika ng'entaana nzimbe batuula okwo mbwakooyo okuyimirira, ayagala kufuna lusozi lwa mpeera, tolinawo ojja kulujja ng'okoze ebyo, yimirira okuggyako balina ebisonyiisa bo batuule, bakadde balwadde bamagulu. Mboozi, kwata simu, chatting, kutuula. Abamu avayo nga taziise, adda wali mu suuti ye ng'akuba mikono mu nsawo ng'atunula, alinga watchinga movie. Kwata ekitiiyo, kuba ekitiiyo, kwata olubatu lw'ettako eyo ku ntaana. Empeera tezijjikayo ezo, naddala ez'okuziika ate zo nzibu. Okuggyako nga mujjuzo mungi kati nga bwe twazikira bamasheekhe baffe basheekhe Abdul Hakim Sekimpi, Abdul Karim Sentamu rahmatullahi alaihim jamia, nga zinzisaaziika ng'oyitawo tolina ojja kukwatira n'ebitiyo babivaako nga tolina wekigaluulira bwoti ngalo omujjuzo. Naye ono n'akwata enkumbi n'agidda namu ogwokubiri gw'okutte mu nsawo, bwe suuti ya bbeeyi n'engatto ejja kusangukako ettaka, oteekeddwa okuziika. Bwe tuba nga tuli bangi abanaaziika nga tugenda kusharinga ekitiiyo n'enkumbi, ebitiyo 3 bimala ebiri sunna, kuba bitiyo 3 kwasa omulala. Bwe tuba tuli batono osobola okukuba ebisingako awo, naye bwe tuba nga tukyali bangi kuba 3 kwasa omulala odda ebbali. Tokkirizibwa kuvaawo wetuziika mpaka ng'amaze okuggyayo obuti bwa demarcations buno buna bulaga ensonda ng'okuzika kuwedde. Abamu bw'alaba abasse mu ntaana bavuddeyo batandise okuyiwako ettaka ng'aweeta oba toziise, era n'empeera z'okuzika tozifuna, kubanga nabbi agambye sallallahu nti waman shahidaha hatta tudfanu, n'anaabeerawo mpaka okuzika ne kuggwa yajjayo olusozi. Naye ffe ebiseera ebisinga owulira sirifu z'emmotoka ng'okuzika kugenda muki maaso. Beerawo mpaka okuzika kugwe. Abagenza okuzika nga muli 300 mugenda okumeza nga waliwo abantu 15 ng'eddunya yonna yagenze dda. Beerawo gumiikiriza, wawaddeyo olunaku olw'okuziika, ziika omalirize okuziika. Bamala kuyimiriza kuyiwa ttaka ku ntaana, tukakasa nti okuzika kuwedde, awo genda mu mmotoka yo. Naye abasinga kasita alaba nga atandise okuyiwayo ettaka ng'aweeta tofuna khiraat. Abamu ayiwayo ekitiyo kimu n'aweeta tofuna khiraat, banaga asiziise taddeyo n'ekitiyo. Beerawo munno omwerekere mu mperekere enzijuufu. Abakyala jjukira basigala mu lujja, tetugenda nabo magombe, kiri haramu. Naye okusigala kwabwe mu lujja balina okuba nga bazze naffe mu birowoozo, eri wasigalayo bode. Hajati Maimuna bamututte, mukyala abadde omunyirivu, beautiful. Nange buli wabwebu tulina okuba nabo mu birowoozo, si kusigala mu lujja ŋŋambo kugeya kweraga bajja baabwe, kugula mberenge, kugula mumbwa, kugula muwogo. Oliti ne bannaffe abatunda ebintu mu kuziika bandibadde baba n'empisa okutunda kutandike ng'okuzika kuwedde.
naye bwe batandise dda sidi z'ennyimba, sidi z'ebisuseegu naye duniya eno nayo kumufu nga sidi baziyaawo ziriko ebifaananyi ebyobuseegu batadde awo batunda bo. Tuzze kuziika muntu agenze mu bulamu bulala, bulamu bwa mutawaana, yayiyaawo obusidi atunda. Kati bannange ensonga y'okuziika eyisibwako amaaso naye nga si yakusaaga n'akatono wadde. Ensonga eyo si yakusaaga eteekeddwa okuba nga yeegenderezebwa nnyo, oba si kyo bireke. Tola nabbi ayogera qiraataani, ensozi bbiri, olw'okusaalira lulala n'olw'okuziika lulala, olw'okusaalira lulala n'olw'okuziika. Olusozi lw'okusaalira lulala n'olw'okuziika luki lulala. Abikola byombi yafuna zombi. Akolako ekimu asobola okufunako ekimu. Ng'abamu oluusi okuziika kuba wala n'asaalirako obusaalizi n'atagenda, bw'aba asaalidde bulungi asobola okufuna qiraat. Qiraataani zifunibwa abakoze byombi. Naam, damu hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد. Kakati mbadde nkyatigira ddamu osome hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة omuntu abeerawo ku mufu hatta yusalla alayhi mpaka n'amusaalira falahu qiraatu aba ayina empeereza enkanankana olusozi. Waman shahidaha hatta tudfanu falahu qiraataani, ate bw'obeerawo mpaka kuziika n'ofuna olusozi olwokubiri. Qiila ya rasulallah, basahaba bamubuuza qiraatu kyeki? Qiraatu kijja nnyo mu hadithi nyingi, hatta ne hadithi y'embwa mulimu qiraatu. Mu hadithi eyogera ku mbwa ekigambo qiraatu yakireeta sallallahu alaihi wasallam. Man iqtana kaliban, omusiraamu yenna eyeeterawo embwa n'agifuna nga wangala nayo, tunqasu min ajrihi, buli kanaku Allah tabaraka wa taala amusalako empeera ezenkana qiraatu, olusozi buli kanaku. Naye jjukira empeera tugattanga tejamaani zakunoonyeza mu kiwato nga mazina, kiba kitegeeza lina mu negative. Illa kalbo site, n'alondamu abantu basatu, abo bo tebabasalako mpeera, be bakkirizibwa okuba n'embwa. Abantu bamiteeko esatu, omusiraamu taba na mbwa okuggyako ab'emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka kalbo site, abayizi, era nabo tebaba nayo waka, ziba mu cage, zivaayo nga tugenda kuyigga. Bwe tumala okuyigga ne ziddayo. So si omuyizi ali awo embwa ziri waka mu lugyalwe manjugu nankani zeetala, nedda. Kyo Hajji alina embwa nnyingi zibeera mu lugyalwe, tya nti muyizi bw'amala okuyigga nga zivaawo. Lwaki omuyizi bamukkiriza? Ffe tuzze mu mirembe nga Allah life efuuse nnyo soft. Edda okulya ku kanyama
ng'olina okupirimpa emisinde mu ttale. Baabo nodduka ebyalo nga 15 mugoba musu. Naye kati ffe waleti kalbu sait, embwa ey'okuyigga. Wa ashabu almawash byebisolo abali ku large scale mu kulunda ebisolo biyitibwa mawash liannahu tamshi, bitambula. Abalundira ku large scale bakkirizibwa okuba n'embwa ezikuma ku faamu, ababbi ba ashabu almawash. ne wa ashabu zara abalimira ku large scale. Alina faamu y'enanasi yava kuno neeri, ababbi bolusi bayita eri ne babba enanasi ze, ebikajjo, era naye ziba zikuma ku faamu so si makage. Abasatu abo be basiraamu bakkirizibwa okuba n'embwa. Era Allah ajogerako mu Quran nti mukallibiina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru isma Allahi alayhi. Mukallibiina kiva mu kalbu, abantu abalina embwa nga bazitendeka mu bukodyo Allah bwe yabawa nga zimanyi okuyigga. Okuyigga ibaada nkulu, okuyigga ibaada si yakusaaga. Era eyogerwako nnyo mu Quran olw'ensonga nti muli shiriki. Okwo kuyigga kwola eduniya eno bannange, okuyigga kulimu ki? Shiriki mungi nnyo. Kyobalaba obusiraamu bukuwa nnyo mulyango mulamba, baabu saidi, mulyango gwogera ku kuyigga kubanga mulimu shiriki mungi. Tuteekemu tawhid kube nga kutereera. Kati qiraat kijja nnyo naye abasiraamu balina okwegendereza. Omusiraamu taba na mbwa. Ku kyalo kuno kuliko ababbi bangi, kati njagalayo embwa enkuuma. Nedda, leeta omusirikale, nze embwa ensanyusa. Ate nno embwa si yakusaaga bannange. Embwa ze zimu ku nsolo ezaagala omuzannyo ebitagambika. Eyo gyolaba tezannya ne bazannya. Era kyolaba magulu meeru bo gye babeerako, magulu meeru. Oba tuyinza kukola ki emizinawo gino tugitereeza jama? Hello? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oba oli yagukendeeza agulika gukendeeza. Allahu Akbar.